gye buvuddeko oba mu kacyo kano tulinawo ate range egendera ddala mu maaso ey'abantu abeeyita the big three. Ensonga eno gyogerako ki? Anti ogambye beeyita kati baleke beeyite kuba ekintu waliwo kyeyita no kikuyita kati baba bo beeyita then kirungi kuba kyoyagala kyeweeyita. Olowooza bagwanye ennamba zino nti omu nnamba emu nnamba bbiri nnamba ssatu. Kati nze nkiganirawo nga ye akyeyise kibanga bonoga nti wakedde noyambala t-shirt oyina nnyingi neggwe nze nkikuggisaamu ntya nga gwe nti omutima gwe gye gwagala okitegeere. Okay, abatulaba abalungi amanya n'eddoboozi nze Jonas Saints mwebale nnyo okubanga ate mutulaba yonna gye mutulabira ku channel yaffe n'enganzi. Ffe tuli okuba nga ate tubaweereza byonna Beat Entertainment, Beat wonna, General News, yonna tukwatayo. Mujjukira program yaffe n'enganzi sponsoring by Jobline Consultants Uganda Limited abaliwo okuba nga ate batwala abantu bammwe e Bulaaya mu mawanga nga Dubai, Qatar, Abu Dhabi n'ensi endala. Balina emirimu egy'enjawulo nga ba security guards, ba housemates, ba security guards n'emirimu emirala mingi. Abeetaaze obasanga wonna kw'ossa n'ennamba zaabwe ziri awo ku screen zaffe wammanga. Okukosa n'amazzi ate agakakuba akatale amazzi ag'omuwendo, amazzi amawomu kamala, amazzi agamanyiddwa nga Frama Water. Mazzi mugettanire nnyo, geetaaze eno osobola okuba nga ate ogasanga mu supermarkets ez'enjawulo, kw'ossa n'amaduuka agatunda wholesale. Lunaku olwaleero ndi wano ne mwana mulenzi Ziza Bafana. Tugenda kuba ate tubayamukko mu nsonga ezitali zimu. Weewaawo atugambye n'awati ate music bwamutwala mu kaseera kano. Rastaman. Yo. Badde okulinza okuwa obulango bw'abakama bo n'engamba omusajja ono. Lwaki obulango tabukuba nga ffe tetuliiwo? Mbadde neetaaga okuba before that. Kubanga abasajja otukubira obulango balina tukakasa. Olwokuba mbadde nkutaddemu naawe. Kyakabi nnyo, you know, respect there, so I don't know. Yeah, man. Sabatulaba muli bakabi nnyo. Thank you for watching we. Yes, Chameleone Bafana live on the TV set, yeah, man. Yeah. Okay, straight. Music ya kutwalaganya utya so far. Hiti ku hiti, tune ku tune, chichi. Kali just waliwo ngebyo music kali fe gwafuka ng'ekintu ekyabujjo kale sina kintu ndino kina kitwaganya balina linda bulinzi buli lunaku kubanga ffe tuli bayimbi buli lunaku tuba n'ekituufu just kati tuba tulwana kulaba nga tukikola ki tukibawa abantu ne bakitegeera ne bakimanya. Yes, that's okay. Nabaddeko eyo ng'abantu bagamba Ziza Bafana balina ate ekyenjawulo kye bakwagalamu omwaka guno. Should they expect an album? Same sinemu yokka. Already omwaka guno tujampinze oba tujoininze n'aba Myriad company eri Paris mu France eyo abafaransa abo, so tusobola okuba nga music waffe ku level eddaka era tulina album egenda okuteebwa ya music omu oluusi nga abamu bali bamuwuddeko naye yakwatiddwamu ya album esokete paka then tutandika okutazina album ze tuyina eza reggae, zuku ne mixture za okitegeera afro dancehall ya neraga. Erinnya ly'otamiiza ku zino album pya mu maaso gange oba mu matu gange kiki album eno egenda kubanga epangibwa bweru oba ku lukalu luno? Ya kati wano abamu abantu wano ku lukalu lwaffe ennyimba bazimanyi baganda baffe naye ensi ezeewala eyo twogere ku nsi eza Caribbean okitegeere ensi eza Brazil ensi eza America, Latin America eyo mu nsi bweziti ya okuba nga tutwala music waffe. Okay, okuba style ya dancehall eyakabi ate ogiwangaliddemu ebbanga lyonna. Kino kikusaawa oba okirowoozesa ki nga abaana abato bazze ng'ate batandise okuba nga bakuba dance kikutwala kutya mu ngeri y'omubi? Kiba kirungi kitegeeza industry ekuze egaziye etandise okufuna creations ez'enjawulo. Kitegeeza abantu bazze kitegeeza luli katuli abadde bagamba nti Bafana kitegeeza baba badde kyagala okukola nekimulema nga agenda kukyabanga ye creatingirawo ekiki ekirala, so kitegeeza industry eba ekuze ate kasita baba nga kyebakola kirungi kubanga music ye agwa mu kiti kya 16-bit music agwa mu kiti ekya coding, so bw'oba ofulatinze bw'oba oyimbye bubi obukoze ekirala abantu bajja kukola kibina okuyinza okuba nga olina ennyimba nnyingi nnyo naye ng'ate ekinyuzi kitono ekizirimu oba nga ati mutono alimu, so naye nga bwe kibanga ebintu binyumira abantu nga abaana bafuna abawagizi ekyo tusinga okwetaaga industry olweba ekula. Endala bakatonda abaana bameka so ffa tulinawo ggwe
ate n'abalala kiba bayingirirawo mu kaseera nga gwe naawe wooli. Andi kati okutonda ffenna tuli batonzi. Katonda tonda tuli batonzi. Kisinza ky'oba okoze ki? Ky'oba otonze ebitonda bibimwesa ekitiibwa. Ye yatonda abantu. So kati omuntu yenna ajja n'agamba nti ndi Katonda wa kino nga akikoze ng'okifiiringa era ajja kuba Katonda waakyo oba ajja kuba muvumbuzi waakyo. Yeah, man. Yeah. Of course, nsonga yakubeera nga you can create your own. Ekimpisa Katonda wa raga nti I created my own fusion eya music. Kyovolanga confusing abantu tosobola gisanga omuntu ajegezagezamu kale okugiyimba oba kale okukikola nga bwe nkikola okujja nga kikola mu ngeri ye gyakikola ki gyakikola. Kati ekyo nekindeetera okubanga nti gwe gyobeera nga obogamba nze nnoonya oba hit sometimes nze mmanyi nti eyo hit esobola okujja singa oba oyimbye music omuki omutuufu ekisobola okubeera bwebbanga lyonna. For example nze n'ennyimba ezajjayo nteekeyo zikuba nakati zicompetinga ate tulina abayina ezina ne messages singa nezijjayo nteekeyo naye nga tetezikuba nga zakuba nezikola ki pozi ng'ogenzeyo ku myalo eyo okitenzo zisanga eyo naye wane site oba kiki firimu esigala ebaako abagikola ki abagitwalaganya. Just lwakubeera naffe tukyalina ebitusumbwa tuli mu nsi yaffe nga gyokoma okuba n'ekyakabi definitely gye bakoma okukumiza omusu kati nawe olina kuba mugezigezi okubeera ya so bwe kityo. Oli ose newekoona ku nsonga ng'eyo ey'okuba nti mwakuba music naye ng'ate era akyakola ki akyakuba. Gye buvuddeko oba mu kacyo kano tulinawo ate range egendera ddala mu maaso ey'abantu abeeyita the big three. Ensonga eno gyogerako ki? Anti ogambye beeyita kati baleke beeyite kuba ekintu waliwo ekyeyita nokikuyita kati baba bo beeyita then kirungi kuba kyoyagala kyeweeyita. Ndowooza bagwanye ennamba zino nti omu namba emu namba bbiri namba ssatu. Kati nze nkiganirawo nga ye akyeyise kibanga banoga nti wakedde noyambala t-shirt woyina nnyingi neggwe nze nkikuggisaamu ntya nga gwe nti omutima gwo gye gwagala okitegeera era ekyakulezenda singa okitegeera just nti balina bye bakoze mu ggwanga lino amannya gaabwe galina statement mu ggwanga lino. So mu bintu bingi kati for example nze ndaba saawa eno kati nga Bobi Wine w'amaanyi na wakitiibwa okusinga ng'ali mu music luli ate ndaba singa Chameleone abadde yeetaddeko ekitiibwa oba nakola ki ate yandibadde wa kitiibwa nnyo okusinga ate ebitiibwa by'abantu abamu wano kubanga eri talent okitegeera ng'olaba nti Bebe Cool singa yali musajja nga kugamba kale tebali mu bya kushegamba ekyo okwevuteekako ennamba kola ki nga bali mu kuteekawo kukola research kumenya industry esobola kubeera bwetya tufuna tutya mu music industry okitegeera kuba Bebe Cool ye musajja gola nti mugezigezi okubanga yali music ayagala kutoninga ng'abantu bali aba olabira ku nyimba nga love you every day nti sawa ojja kusanga music wakyajja mu bavubuka baki bennaku zino just miramwa gyayimba olusi gye gikola ki gye olusi gye ginze olusi kusadya gye gimuyiwayo naye singa abasigadde ku miramwa oba music oyo omukulu okitegeera naddala nga reggae music gwe yayingiddemu okitegeera nti olabbo baali bepositioninza naye era olw'okuddamu ebyo Bebe mu reggae n'aba nga takyamukuba ate ng'ali mulungi nnyo okitegeera Maddox we kudda wano ate okitegeera kati olaba music industry gye yali etuuse bro you go back to the times of Gondi at the times mu biseera by'abafire bongo lutaya eri wamala ba frigo band bani temwali mwezo competition za kulwana kwefuuma mannya kola biki naye can you do what they did okitegeera nze ndaba bote basabanga kona namba tebakola kine gwe genda weegeze mu kintu kyo kiyimbe abantu be bajja okujajinga nti gwe tosobola nawe nyini wajja okumanyira nti sinayimba nenga bo bayimba ddala bakola ki bakolanga research bali bakuba instruments music bamutekanga mu budde feche tulinze instrument industry esobola okubanga eyaniriza reality ye muntu okumala obudde bwe nga creatinga ate award aboogera ne bayimbi bannaffe ng'akimanyi nti tasobola kukola kyokola n'omusanga ate ye akuziikirako enfuufu okitegeera nga mu statement zakola mu kifo ekyokuva ku linnya lyo ye yogerako promoting nga ate yagala kwe promotingira kuggwa ate ng'agamba ali wakabi bw'oba wakabi wandibadde tosobola kusanga babana boyabo. Those are the examples ezenkwa kubanga buli omukati wano batu convince nti no they are somewhere bali ku world market be batunze Africa kati etunulibwa mu nsi z'abazungu because of those guys okuva ku movies bazanya
balina solidarity bali bumu neffe wano katutegeera byokweyita namba simana bireetera ebyo neba abantu bakula bali bumu bagezaako okutwala muyimba byanjawulo so tekyetaaga kuddawo naye nga omuntu yenna waba akyagala asobola kikola ki ffe kyetwagala obagamba nti tubawa ekitiibwa kuba amanya gaabwe maki manene era bebali nnyo ne bye bakoze ne bye bakyakola no doubt naye ate kati ate balinde balabe oba myaka egiddako 5 3 naba naba bakyeyita ebintu ebyo nze kyengezaako kale okola ki okutangaaza nti ojja kulaba era ndowooza lwaki nekyo weekiri beyita ennamba ndowooza ensi omanyi yo nennekyo eri mukola ki eri mu kukyuka oba okwepositioninga omanyi yo nennekyo naye ogimanyi oba omanyi nti ogenda kukulira America nekutwala n'okulira ekkata okitegeera nno n'ofuna n'emirembe ng'obeera eyo nekukwata nekyo nekuleti ne step yo nesimba abantu ababadde mu position nga bulijjo batambulira ku nature ne waba yakadde watya ebitiibwa bitandikira okukola ki okulinnya kubanga nature egambye Maddox gwembadde muvuma gwembadde mukuwa music gyakoma okukyuka abantu ne bababuuza music ennaku zino baali biki ba Maddox gye bakoma kukola ki okulinnya level because muddayo omuntu babuuza addayo n'alaba roots baliwa kyovulanga kati Bebe bali kuminza gulabe Maddox yavuddeyo bafigo band nayo goza tetukimanyi medda be batugambye tubogereko kati kyogamba mbu abo abasajja osobola bagerageranya n'abayita big osobola kwita big thing okala oba oyina ebizimbe biki naye musically kati nga bulaba kariya z'abakamiri zandibadde mu Africa wano Muganda nti balina kye batugamba era bo tebalina kye batugamba naye twakomawo ne wetwejakire Uganda ate nga kali otegeera nti basajja bakabi naye simanyi kyekyabawo okubeera nga abavuka babatiisa ne mu kifo ky'okgenda ewala kibanga omuyimbi anaava eri n'agamba mbu nno nze ndi wakabi ng'oyimba eyo mu byalo nno gye noganze ennamba emu kati tulina abayimbi gambe kati otegeera so nti we are disappointed muntu okuva ine weyita ekintu bwe kityo nga ne music industry tereeta ssente ze e Uganda zikola ki naye okuyimba music bagenda bitegeera kubanga ebintu olaba time okutegeera ko omuntu bakulabira mu budde kubanga saawa eno nsobola okujja nenkuweeyinga mu bwongo nenkola ki kumba teggoyina obwongo buddako waite gota okanya gamba muneyo gundi bunaye yadda biki gundi oyo ali mbiki kati obudde bugenda okyuka embeera okukyuka mututi kubanga okitegeera ngabula buli mwezi era nza kwava n'okuyija nti kati olunaku luzibye omwezi guno guweddeko olabe nti ekintu kyewakola okitegeera ogenda kwesanga nga eyali akulembedde ate yazeewa ate ne industry yaffe abantu beekulembeza mu byanfuna not music kukubanga bye byaddala kati kankugambe David Lutalo tasobola mwenkanyakanya ku bya bugagga na Maddox ebivulu Lutalo byakayimba tasobola bigerageranya ku bya Maddox kitiza Lutalo ine ebivulu bingi kumpi bonna kwasobola kubanga ayimba ngate Maddox mwezi ayimbamu emirundi ebiri obagumu obona obutayimba naye bonna ni wa amaanyi Maddox kitegeera so nti simbu okuyimba ennyo nti nno goba mutuufu oba mbuno goba ina kituufu yeah chovulanga eyo rest twagivaamu eyo gamba gundi alisa akayimba nanka ankalete gundi alisa akayimba nanka ankalete munnange nkubulire eyo rest twagivaamu fene tegera ebyo bijjako omalizo yimbye ne bitalina kuyimba okopa bukopi you can't concentrate nokola research then you create your own legacy okitegera kati nze njagala kubeera legendary kinsanyusa okusinga kubanga nkolera kuba bulungi era nina okuba bulungi era ndi okay okitegera kati Katonda wanyamba nembanga byendowooza byenjagala okuyimba mbiderivalinga nebifuluma lyessanyu lyange okitegere ne baba nsibidde wansi mu ntana ne wembandiwa nenga nina chance esobola okurecordinga byenjagala ne bigenda eri abantu kuba nina emyoyo gyenkola ki gyensanyusa so kati mu mbeera eyo abantu omutulapika ne mizikwa fa kyakula buki bukuzi nze gambi gutuna jeyo ntekerezo zikyakola ki zikyakuba kubanga eno muzikwa fono gufe gwetukuba taba mupya kati gujja kwewania mu kyoyimba nga kibadde nga kiyimbibwa okuvedda mujja moza mu ekyo ekyaliwo okuvedda kate ffe tuli mu creatingawo naffe kye banayozaamu kye baligamba myaka 3 ejayita obaana waaliwo abasajja wulira oyo bamuyita Bafana oyo gwe wulira nga nabo bennyini bakiwulira so saagala kumpraisinga kati njagala with the time at this praise yange bweribaawo Katonda nanyamba nebaawo ensi yange erikola ki erijiganyulwamu naye nga si kweyita naye nga okweyita si kibi kubanga oba okifiiringa kyoba weyita
Anyway, let us talk about beef in the industry or beef in the entertainment. Kino nno kisaawa industry yaffe okuba olina akantu koyogeddeko emabega awo n'ogamba nti bw'olaba oli atadde oluyimba nawe n'oluta amangu ago tofuna time to concentrate okulaba ng'ogyayo mature lyrics so ng'ate abamu ennaku zino kikyuseemu nti oli amukubira akayimba akamuvuula ate gwe nawe mbwangu nnyawo n'olumba studio n'okuba ate akayimba ate akakola ki beef in the industry alazaawa industry okutwalizaawamu. Yo industry agenda sigalawo kubeera yaliwo kati gwe jangu ogikolemu by'ogikoleramu anti ensi ebisasamaza n'ebijjako bingi naye oli ku kituufu okitegeera bannabbi bangi gwe byogoberera bye bituufu ensi teriimu bunno gwe okuze ekyokola mu kyenina okukola abamu kye kibaluma kukola kintu ng'omulala takikola ki takikola kumbe ye alaba ekyo sikyalina okukola ki okukola kati omuntu ye waba abiifinga nga ye kyalaba nze kunze sikirabamu kya bugagga okitegeera okujjako nga sikuba sikiramu kale kkula kubanga example yaba Jamaica and they have bali abaana bayimba okitegeera naye beebiifinga bali abaana nti buli omu amanyi waakabi nnyonnyo tebasobola kukwatagana okitegeera muntu mulala yava eri oba n'ava America najja n'abakwasaganya nga bulaba kalidi wazze n'abayita ne bakola ennyimba ne babeera bana mu luyimba okitegeera nenga bo bakuze n'otuka nga ne bateekamu bali baboti mu kuyimba basizira kalungi simanya ba vibes kate simanya bagundi ba Capricorn simanya baboti bro naye gwe tosobola kungamba muno bo okuvayo bakola oluyimba ebyo oba byalingawo ddadda koneka okitegeera sikati omulembe guno oguzze gwe gutandise okukikola ensi yonna eri muku okitegeera kwaffe guno mulembe tukkiriza nti love yekulembera buli kimu omwana w'omulaga love asoma omukazi w'omulaga love abeerawo omukazi bw'akulaga love omwagala kati omulimu bw'ogulaga love ogufunamu ekintu bwekyagala it is about love it is not about kwa obudde bwe mmalanga nkubiifinga oba nga ntunya kyokola nkola kati nze ndikola ddi ekyange obudde obuggwako ng'ekyange kye kinnakikola ng'ate ntandika okukulaba obubi ng'ate gwe oli okitegeera olimu obadde gwe obudde bwe obumaze okola ki ogenda mu maaso tosobola kuwalana muntu ng'agenda kusomero n'asoma n'aba ng'akolera miliyoni 10 omwezi n'omuwalana tosobola kuba oba okimanyi yayinvestingamu kati gwe obudde bwo simanyi kyokola ki kyoli mu bwinvestingamu so ffe twakitegeera nti no kati waliwo naawe ekintu kyolaba nti Bafana oyimba dancehall era n'omuntu atulya bw'ogamba nvuganye n'aba Jamaica oli asobola okulaba kiraba nga kyoliko kati ate oyagala nvuganye na muntu wa mukyalo ntandike kuyimba music ng'alina kukuba kyannamukaaka oba ng'alina kukuba okitegeera yuno kyaliwa nga badde wano ali ku masika ye even gundi ye musajja tabera na Kampala aberi kitegeeza gwe can you imagine neffe baagala mbunno olwokuba oli ayimba bandi oba kadonka muno ffenna tuyimbe tutano ko gende mu byalo tuvuganye ekitasoboka nati katwagala genda ku globe twagala genda ku kiddako tulina okuimba music tumusolo muyimba naye bannaffe olwokuba majority bo bayimba ono music oba bandi bakadonkamu omaliza okitegeera muli oba ogamba kyali wange yagenze wali nejja kumbe gwe amakano ina gasima kulabanga music omuteeka ku globe nti ekivulu munno kyakubye rugogo gwe yebaso gye bakuyisa okuyimba obuyimbi e Namibia nga sente ze bakusasula nga bakuwa emitwalo 5 gya dola obesa tobena bana boy wanasabye sente makasi mitwalo 15 nga te private jet nga te katezo sente mitwalo 15 tezimba nyumba wano banego na jabasobola okomya kamaso ne bakkiriza emitwalo 15 gya dola tazimbira mu shemu just nti twagala tudde ku eyo ki platform ekola ki bana abasajja bakazi bonna ba Beyonce bani okubanga tobalabanga wano because industry of fitna kola ki tenna tuuka bantu kukkiriza nti mutoswana muleta wano naye yennyini ebintu byakusaba naki okitegeera walaba wano arakiri bwe yajja wano ne company yamuleta yagwa yagwa kati oba weerimbuulira okuva leta arakiri wano nekola ki n'abantu bamulako n'enfanti babifuna eri international so kati industry of tuliko gwenera babavuka ba Diamond bali bubezi smart but not in music ntino no basobola kuvene ne waluba na Uganda batasingira ko dala yadde they are smart obagala bakwagaza ekintu ekifu because bakola ekintu bo bako empisa zo omuntu omutufu wakabiza ayino kola ki okweisamu kati fe wano nekitulema sokume music of fezo abamu wana abantu babula ko bubezi ezo mpisa muntu kweyisanga muntu
muntu kumanya oshegera connectinga kati fene tubeera so industry bwebera mu ebyo nga mwezala wa mukola ki even you never respect your fellow artists oshegera art kubanga mubera mu kwezala ne bwakola kituufu jja kizala wabuzalayi gwe totoli tegera nti kyakoze kino kituufu kati atobudde bunatuukanga n'abaana bo bekibakulaba walingamu ebyo nabo batandika okuwalana bewala bano bewawalana nga tatafe oba mama afa kati kyovula muganda wange nze tosobola kuŋŋamba bana ebintu bya music mbiraba wana ate kati bwemugamba asimanya ate goloza kimadok Africa band ekyaliwo Maddox they play instruments negwa abayimbi bojongamba nti bano ba big gundi osobola basanga talina na instrument yasobola kunyiganga emyaka gyonna gy'amaze 2 mu kuyimba oba 3 baana music bakyamuteeka mu competition omanyi lwaki bateeka Maddox mu competition oba gundi bateekamu obudde music ne bamu owuninga there is no bujjujja nobateeka mu competition ne bwe baba kyakuteeka mu competition nga music omaze kitegeeza nti nno tewagenda musical wanoonya swaga muki okitegeera era bantu tulina abakulu nga bebekulu ekyo kyo yasobola okukola list y'abantu ng'obadde mu swaga oba music oyimba ennyimba 10 nenga mu nyimba 10 tebaziweyingamu na luyimba lumu luzitowa yaba amanyi oli wakabi so eyo showbiz business eyo showbiz kati okuyimba kwe kujja kwa showbiz bakitegedde nti omuntu osobola okuba ne babawunsa nojja n'amamotoka 10 notuka ku stage eddoboozi ne libula bakitegedde omuntu osobola okujja n'okola ki oli najja nga yambadde kinu najja nakwata microphone eddoboozi ne lyogera eddoboozi ne lyogera abantu basobola okwawula ono omuyimbi ayimbira bakazi ono ayimbira basajja ono omuyimbi ayimbira gundi baana bato ono ayimbira bakulu ono omuyimbi ayimbira okitegera you get my point bro oyimbira baana bato ate oyagala kubeera ku nsi yonna nga ovuganya ku nsi yonna ate ng'oli w'abaana bato ng'ate mu kuvuganya ku nsi yonna abantu abakulu be bavuganya mu nsi yonna bw'ogenda basanga bali mu kibi okuvuganya abaana bato music bamuwulira waka ku ssomero n'okola ki kati waliwo ebintu ebimu mwana nga nze ndaba bitu confusing nga manzi aba industry bwetambula